Oya agendereko. Wangu okulwadde kwa Segirinya bwatandikira mu kkomera bamugana omujjanjaba naye abantu bonna bula abali ku social media batambuza live Segirinya yabitandika Mr. Update twayogera ebintu bingi yasalako nedduwa ya Kamulali egoba mu 71 namulambula mu ddwaliro almost every week nalina okugendayo abadde mukwano gwange nga manye bimukwatako and alinga nze wa humble beginnings yavudde mpolampola wansi naye abasiraamu balina enzikiriza nti Allah bw'asalawo aba asazeewo ebibuzo birala katumuwerekere tumusiibule abamusiba bamwami Museveni bye baayagalanira bye bino obuweereza bwe yabadde muntu atuuka ku muntu wa bulijjo yakola ekintu politics gwe mbaddemu Kampala MPs n'abakulembeze bayitanga kaweweevu nga bo bagamba kasitoba n'Ebesigye boyiseewo biki Segirinya yatandika nga kansala afuluma ebweru n'agenda Netherlands wa yonna nga funa twewunya entambula ye nga w'amaanyi naye yatugamba nti ye mu mwaka gumu yali amazeyo manifesto gye yasuubiza abamu akalulu ekawempe adduka amalwaliro akola bino n'ebyo yali ayogera nga byeduketinga so ensonga za Segirinya opposition eruzinze omuntu w'amaanyi era mukulembeze waffe tumukubagiza nnyo His Excellency Sentamu Kyagulanyi olaba yatisatisa Museveni n'ati emmotoka ya president yaleeta n'abagamba emmotoka eri mu dining erimu ekisabe ky'omupiira biki gavumenti n'egikwata kuba Segirinya yabaga nti emmotoka bw'oba okigenzeemu nga president yakaleeta emmotoka ye abasajja ba URA ne bagikwata oba basangamu ki ne bagiremera that is the kind of person we have lost ne mu parliament ate mwebaza abadda yasiima gye twakola abamu okulaba omusango gwa Segirinya saagala kugenda mu kutuuka ku level ekyusa balooya tuteekemu ttiimu endala ya ebustinga bamandende baalaka biki biwanvu saagala byogera akadde kano NUP egenda mukungubagira ku ssaawa 10 naye gwe nga gwe kikyojjukira ekyo kyogamba nti newe yali mu palamenti oba mu bulamu bwe wabulijjo ng'aweereza kyojja okumujjukirirangako kati Segirinya mu kulonda abasipiika twali naye Segirinya mujja musaasira yayingira palamenti ne bamusibirawo okimanya ekyo olwava mu kkomera yasibira mu ddwaliro kati ebintu ebisinga bya constituency muddeyo ku BBS mulabe ne TV endala mulabe yayogera so politically tosobola muleetinga na Sewungu naki nga abadde takola ki naye ng'ebirowoozo byonna biri luddawa Kawempe kale twenza Allah yesigalize okufa bano Allah yesigalize okufa